Yes, Redison TV kwoli webale kubango kyatugoberera nga bulijjo kyokola kya mtawana nnyo. Genda mu comment section teeka mu obubaka tubulire wawo sinzira okubanga ogoberera ensonga zino. Genda otuwe ekigalo okubanga gyokoma okulikinga information gyekoma okubeera ng'etambula naawe n'obeera ng'otambula naffe mu mbeera eno ey'okubanga tukuwa amawulire gw'omupya. Njagala kubanga nkusanyukira webale kubanga ojja ku Redison TV ate bwe tube tugenda okubanga tutandika olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 8 mwezi gwa 3/24. Ibrahim Nsemuju Nganda mumumanyi akiikirira Kira municipality ayina ebigambo byavuddeyo n'ayogera ekiro ky'olunaku olukesezza olwaleero, ekiro ekijjo ekikesezza olunaku olwaleero. Omusajja oyo akiikirira Kira municipality ku kaadi eya FDC era abadde ng'ayogera ebigambo bingi nga mumuwulira naye wenjogerera nga naye bamuyisizaamu eggaali, bamusomesezza engeri ebintu bino gye bikolamu bannayuganda kiki kye baagala. Nkedde ku makya nenfuna amawulire Ibrahim Nsemuju Nganda ayina we yabadde n'ayogera ebimu ku bigambo bino wammanga. Yagambye nti ba foot soldiers abalwanirira Kyagulanyi tebalina kye bagenda kufuna nga gavumenti emaze okubanga ekyuka ng'obuyinza buzze mu mikono gya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'atyo bye byabadde ebigambo bye. Noonyezza engeri gye mbikuwaamu naye bibadde biwanvu nnyo, nkyayiiya ngeri gye mbisalaasalamu oba oliawo obeere ng'obifuna otegeere Ibrahim Nsemuju Nganda kiki ekimutuuseeko era bigambo ki byayogedde. Yagambye nti Museveni yali ajja be yalwana nabo abaakuba emmundu tebaagenda mu gavumenti era tebaafuna bifo, tebaafuna bwa minisita, tebaafuna adde ekifo mu gavumenti, wabula yagenda n'anoonyaayo bano ba Paulo Kawanga Ssemwogerere n'abalala abayogedde Ssemwogerere ategeeza nti yagenda n'anoonyaayo abantu ababaddewo olwedde mu byobufuzi beyawo bwa minisita, beyawo bwa commissioners mu bifo ebyenjawulo, wabula si ggwe foot soldier, si bali abaakuba emmundu, nga kyagezaako tegeeza nti mwenna abalwanirira Kyagulanyi tewali agenda kufuna kifo kyonna nga Kyagulanyi gavumenti ekyuse. N'ategeeza nti era ensonga lwaki mu shadow cabinet nze mwendi ate nga siriwo NUP naye ate ggwe foot soldier toliimu. Bakedde ne bamunnyonnyola ensonga zino engeri gye zitambulamu era omuntu omwamu ngenda kuwa akatambi wano okawulirize, ngenda kuwa ddoboozi nga bamunnyonnyola Ssemuju Nganda butya abantu bwe baagala struggle bwebeebeera. Amutegeezezza nti ssebo mwolwokuba mwayagalanga bifo kyofulanga nammwe mwagala naffe tubeere awo, nti engeri gye tutalina bifo tetujja kulwana. Ensonga ezisinga obukulu kukyusa nsi na butya bwe tulina kubanga tufugibwa. Ebigambo ngenda bikuwa obeere ng'obiwuliriza. Ibrahim Nsemuju Nganda abadde omu ku bantu abaasirika, wabula ate ekyewuunyisa avuddeyo n'asupporting eky'okuvuma MPUUGA. Sinalabayo omuntu yavumye MPUUGA ku baana ba NUP naye Ssemuju Nganda agambye nti leka babavume ye MPUUGA Medad Lubega Sseggona ne Ssemuju Nganda mbu nabo baavumako ku Dr. Kano Kyeza Besigye mbu abantu baamuvumanga nga bano basirise. Kati Ssemuju Nganda agamba naawe MPUUGA kabakuvume ate paka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe banaamuvuma nga ye agezaako okutegeeza nti bano be bakuliyetinzeewo situation z'abantu okubeera nga bavuma. Honorable Ssemuju Nganda ebigambo bye byayogedde kambikuwe bengeri gye bamuzzeemu. Ebigambo byayogedde nyinza obutasobola bikuwa kubanga nkugambye biwanvu nnyo naye ate bye bamuzzeemu byombiina, sooka byewulirire then nzije tubeere nga tweyongerayo. Ssemuju Nganda tulyokanga ne tubogerako ne tulira obwongo bwammwe naye nammwe twalinga tubawera bwereere ebitiibwa n'okugamba nti mutegeera. Tetulwanirira ggwanga lyaffe kubeera ba minisita, tetulwanirira ggwanga lyaffe kubeera ba prime minister, tetwagala kubeera ba MP, tetwagala kubeera ki. Ffe kye tulwanirira kiri ekintu eki kimu. Ensimbi y'omusolo esaasaanyizibwe ku ebyo ebiyamba eggwanga olwaleero enkya omwaka ogujja ne luli. Ndowooza obudde buno tewaliiwo mwana wa Kangezenga John F. Kennedy ali mu gavumenti ya America obudde buno. Niyo mwana muzzukulu we obudde buno bw'aba atambulira ku nguudo za America kitaawe yateekako ejjinja ku nguudo ezo okubaawo. Ekyo kyokka ffe kye twagala. Malwaliro wali eddagala, amasomero malungi, enguudo nnamu. Okitegedde omusomesa asomesa omwana wange asobola okusasulwa mu budde ate akasimbi akawera okusinga gwajja ku radio okutambuza propaganda ne bakuwa obukadde 4 mu butaano naye nga toyina makulu. Omusawo ajjanjaba omwana wange asobola okusasulwa ssente mu budde gwe n'ovaayo n'okubeera abangi mu parliament ekiina kye kiyamba ggwanga. Uganda yeetaaga ka parliament ekinene nnyo nga 50. Mwe Ssemuju singa temuliiyo kubanga abantu bookiikira beetaaga ekkubo naye gwe buli mwezi osaasanyizibwako obukadde bwa Uganda obutakka wansi wa 50. Kati bakole ekkubo oba basaasanyize ku gwe obukadde 50. As simple as that, it's just a simple calculation. Okitegedde? So kati gwe Ssemuju Nganda okubeerawo okwo mu kira tekuyina makulu naaka okusinga okubeerawo kw'okkuba erya kolansi mu kira. Ekyo kye tulwanirira.
Nze sagala kubeera mukulembeze bannanga basigadde bonna tebagala kubeera bakulembeze nyefe twagala nguudo namu era gwe bwoba olowooza nti fe twogera ku nsonga z'eggwanga mbu Kyagulanyi akere ku makya atulabe mbu atuwa obwa minisita. That is total nonsense. Tebirina mu bwongo bwaffe. Kuba obwa minisita kyebulina kyebuyamba muntu nga service delivery tetuuse ku obwo kweyo nga obuweereza obwo tebutuuse eri wansi ku muntu asembayo. Nso okubeera minisita wa agriculture naye ng'ate abalimi tebafunye ensigo obanga ensigo ze bafunye za kibogwe zigenda kufiira mu ttaka nze tekiina kye kinyamba. So basajja mmwe muggule obwongo kati kiba kimaze okulaga abantu b'omukira municipality nti ono omuntu gwe twalonda ye alwanirira kifo era alwanira kubeera mu gavumenti eno erijja n'erijja. Naye SSEMUJU njagala okutegeeza nti mbaana b'omuyinza omutabaamu agenda kubeera memba wa parliament oba alibeera commissioner wa parliament. Kakati njagala ombulire omwana waana aba musanyufu ng'ayita mu luguudo nga lwonoonese lulimu ebinnya oba gwodde ewuwo bakole enguudo. As simple as that. SSEMUJU tebirimu nnyo sayansi tekyetaagisa nnyo kubeera wa bwongo bungi nti nze ondaba ennwanirira Kyagulanyi waba tandabye at least Museveni andabe oba mbalage nti nzoganya nnyo nze bandeke embeere nga ndi politician afuna omusimbi omungi. Obwongo bwamma bwe bwasibira SSEMUJU. Eggwanga bwe bityo tesiba litambuza. Eggwanga teryetaaga SSEMUJU nganda no. Eggwanga lyetaaga ekkuba eriva wali kuwerokamu e Masaka okutuuka paka ekyazanga nga ddamu SSEMUJU ne bwotabeerawo. Kati abantu bonna abagenda ekyazanga basobole okwanguyirwa business economically, socially and politically. Period. Gwe SSEMUJU batoyina makulu. Kati mwe mutulaga ti gwe SSEMUJU okubeerawo kya makulu nnyo okusinga okubeerawo ekkubo. Bwe bana abavuganya Museveni mwafuna lumonde lya. Kwanze sisobola kubeera ku ludda luvuganya Museveni ng'ate ndowooza ebyekisirwe nnyo n'okusinga ate Museveni byakola. Yensonga lwaki yabadongowaza. Kati mulwanirira bifo mufo ky'okulwanira enguudo, okulwanira amalwaliro, okulwanira parliament mwotudde obudde buno ng'esaasanya 2.6 billion Uganda shillings every day. Ebyo bye bigambo by'owulidde babadde babyolekeza Ibrahim SSEMUJU NGANDA oluvannyuma lw'okwogera ebyo byenkugambye ate ng'avuddeyo n'asapootinga MPUUGA KABAKUVUME n'abantu nga Nambooze Kababavume naye bamubuuzizza ani yavumye. Ani gwe wawulidde avuma kubanga MPUUGA bali mu kumunnyonnyola bunnyonnyozi zaayo ssente n'ebirala bifaanaganako bwe bityo. Naye nga wetwogerera SSEMUJU NGANDA yagezezaako okubaako byaleeta ebidivertinga abantu. Bamugambye tukulaba byebyo ebigambo bye bamuzeemu. Redison TV kuwalife wetuli okubeera nga tubikuwa sayidi zonna tujja zikuwa paka ate ensonga weenaabeera nga egguka wetwagala egguke. Weebale kubanga okyatugoberera bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate nzije mbeere nga nkuwa amawulire amalala.